Amazima kintu kikulu nnyo. Truthfulness, trustworthiness, obwesigwa. Beera mwesigwa. Weekolemu omulimu. Amazima n'obwesigwa. Ne bw'oba wadda mu kyalo, eno waba yaguze ebbaasi n'aga nti mugende muno n'omusajja oli omwesigwa, mugende muno n'omukazi oli omwesigwa. Ewaffe Buddu Masaka bagamba nti woova toyombye wootera okudda, naye oyinza okuvaawo nga toyombye naye nga tewali mwesigwa. Abafere mwattu tebayomba. Nze nga bwe nabagamba nti ndi student, nsoma buli kaseera mbaako kyensoma, neetegereza social life, neetegereza, naye mu bintu bye neetegereza era bye nsobola okukolako pepa nenjifunamu 10 ku kinnaakyo, neetegereza abafere. Abafere tebavaako waya, abafere tebanyiiga, tibayomba. Abafere tibayomba. Omufere ali focused nnyo ku kyayagala okukubbako. Akozesa obukondyo bwonna obukulimba akuwumbewumbe obeere wamu, tobuuza gundi negundi tomubuuza, naye ate akwata n'akuteeka bw'ati mu kibatu kye nga buli omutunulira simayiro kweri. Omufere tanyiiga. Nali nguddeko mu mbi zaabwe nga ngula leediyo nnyingidde leediyo olwo esookera ddala nasooka sente ziteeka mu mikono gy'abafere, naye olwa Yesu ezange ezaabalema okulya ababijjukira mukyabijjukira, kubanga nze tonyiigira naye ate nze ndi mukambwe. Oba tonyiize gwe olaba. Nagenda okulaba nga abafere bantwala mpola mpola ku kisenge batandise obikuba mu mawulire. Pastor Bujjingo Kondi, Pastor Bujjingo Kondi 650 million shillings, Pastor Bujjingo Kondi 950 million shillings, almost a billion. Bansekera ne bakola buli kintu kyonna, ne bwogenda nga gonyiza otya akukuulinga. Omufere nga mupangisaawo gwonyiigera ne baga nayo no landiroodi alabika taliiko waya kuba gwabanja laba bwaseka. Naye nga mubanja emyezi mingi mufere tanyiiga. So nagugulana n'abafere 213 omwezi ogw'ekumi, ogw'ekumi ogw'ekumi abajjukira mujjukira mwezi gw'ekumi 213 Vision Night lwenangirira nti radio yaffe egenda kuyitibwa Soroti FM nga kampani namala dosi wandiisa buli kimu nakimala naye nga radio evaayo nesooka kasuka erinnya mu nsi Soroti FM, Soroti naye nga tena weewulirwa. Nengugulana n'abafere January owa 2014, February owa 2014, March owa 2014, April owa 2014, May owa 2014, June naye ekironga tugenda kuyingira June nga lumu. Nembakubira essimu nembagamba nkooye okubanga buli lwe tujja tewali kikutuka. Kati olutalo ngenda dutwala ku level endala era I am going to go public. Wadde gino emyezi gyonna bawandiikanga amawulire nga bwe nabbibwa. Naye nga ne bw'onoonya n'ondaba ng'oli munnamawulire nze sina komenti kubanga nze simanyi nti nabbibwa. Na makinga sure nti empapula zonna balooya baazibanga wakati nze Bujjingo nakula bwente era kye njagala nkusomese. Buli ky'otamanyi toswala kkiriza nti tokimanyi. Nze siswala ku kintu kye simanyi, sikimanyi, sigetageta. So in everything that I was doing in that project I consulted widely. So nalina empapula nga bo bamanyi banziba
naye nga buli alya ku ssente z'abaako waawandiise. At least paper waka wange yali mulungi nga sibbika. Kati nga lumu June 2014 ne mbakubira essimu ne mbagamba nti you know what, I am going to go public. Ne bangamba it's okay pastor, nga tebamanyi go basomoludde genda public. Zaali ennaku 20 gokka ng'eggwanga lino likutte omuliro, toyinza kunziba, tosobola. Ne bampita ng'era baseka. Why are you doing that? That's not called for. I am doing it because you are not delivering. In this agreement, we have our parts to have paid you. Deliver. Ne baseka ne bagamba no, we are going to deliver. Konze saagala mu nseko, njagala mu radio. Nenzirayo ne ntandikira we nakomye. Ne bankubira essimu ekiro bali kukabira. Sawa nga 4 ne bangamba bw'otova ku bintu bino ojja kufa. Ne mbagamba nze Bujjingo tewaliwo kintu Mukama kye yaŋŋondeza ng'obutatya kufa. Nabatandika mbamanyi nti mulina ssente zange miliyoni 900 era nkimanyi nti okutta omuntu kiyinza n'obutawesa kakadde, naye mmwe mulina 905. Naye 905 olwo si lwa kitange, si lwa mmange, si lwa baganda bange, si lwa kika kyaffe, lwa mubiri gwa Kristo. Abantu be basonda ssente tukole radio. Ne radio gye tugenda okukola tetunda mwenge, tetunda sigala, si yanjaga. N'olwekyo Katonda yekka y'anaabankwasa akkirize ssente z'abantu muzibbe nange munzite. Naye abantu nze sigenda kuddayo bagamba nti muli babbi, nzirayo na radio. Oba muli babbi oba temuli babbi, muteekwa okumpa radio. Temuddanga muno okunsirwalirako ne mukuba essimu nga mugamba nti mujja kunzita. Nze nakimanya dda amagezi be ganzigira. Namanya nti muno mu nsi kobeere mufere kobe toli mufere, buli eyatonya ku nsi alifa, atajja kufa era teyazaalibwa. Enkeera ne tutandikira awo. Nali ntya nnyo okufa edda. Era okufa yali mulabe wange nnyo. Nga nekyentiira nakulira ku bukojja. Ku bukojja Masaka gye nakulira. Nga ndabye abaana bangi abajjwa tebaziikibwa ku kijja. Babanoonyeza gye babateekeyo ku nsalosalo. Simanyi lwaki nali concerned nnyo ku mulambo gwange obutaguteeka obaziika balala. So nga ate n'ekika kyange nga simanyi ye kiri. Kati nga ntya nnyo okufa. Nga ndi ddala banziika eri nzekka. Naye mwaka gwa 92 December ku KPC, which is Watoto Church now, bwe nakkiriza Yesu ku Christmas Eve nga ndabye omuzanyo gwa Hell's Flame and Heaven's Gate nendokoka. Awo wennyini Mukama n'annyambulako omwoyo ogw'okutya okufa. Kubanga kwolwa nafuna amakulu g'obulokozi ne mmanya nti bw'ofa oba omulambo gwo guliwo oba wasi kyekikulu, omulambo gw'omuntu si mukulu, omwoyo gwe gwe mukulu. Zikubira waggulu oba amagezi gaze naawe. Ate bw'omala kiŋŋambire ne bamugambe nti omulambo gwo si mukulu, naye omwoyo gwo. Kubanga omulambo guno gwolaba gwava mu ttaka, omubiri ttaka. Ne bw'onaaba otya n'otukula otya, ng'omala kutukula n'olyoka okwata tawulo enjeru, ennaku 3 tawulo eyo batokyagyetaaga, kubanga kyosiimuula ttaka. Gwe wennyini wava mu ttaka. Originalite y'ekibiri kino ttaka. Originalite y'omwoyo ogwafuibwamu ekyo ekyabumbibwa ggulu. So ettaka liddayo mu ttaka, omwoyo ne gudda mu ggulu. Naye omwoyo gulina possibility ey'obutadda mu ggulu olw'okubanga wajeema, weekwata setaani ne mudda mu kukola eby'obujeemu. Eddoboozi ne lyogera Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu nga gw'okwatagana na birala.
omwoyo wonna abeeranga ng'ayogera naawe mugwe akulabula tokola ebyo tobikola bireke. Katonda ffenna atwagala talina gwe yali asiriikiridde n'okola ekibi ng'omwoyo tanyega. It is impossible. Ng'olina ekibi ky'okukuta nakyo naye nga tolinayo ddoboozi ligamba mugwe nti tokikola. Ate oba waffa nnyo gundi olaba ne sitaani akyatya Katonda. Sitaani talina mulala gw'atya okuggyako Katonda. So munnange olwo olutalo lwali lwa kufa na kuwona, naye nga nze gobaga nti bajja kunzita manyi be balina sente zange ate balina nnyingi ate era abo bwe batera yebeera enkola yaabwe. Naye nze okubale nawo obulamu bwange Yesu waliwo Bujjingo eyafa, ono aliwo tafa. Bujjingo oli eyali atiisibwa yafa, nafa 92 Christmas Eve, ono aliwo mulala. Era nebaza Mukama okunjigiriza ekigambo n'amala okinjigiriza n'antuma. Bakolinsi ekyokubiri essuula 5 olunyiriro lwa 17 Bayibuli egamba bweti. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 egamba nti omuntu yenna including me and you bwe yeegatta ne Kristo Yesu ng'afuuka kitonde ekijja, laba ebyadda byonna nga biweddewo wabula nga bifuuse bijja okuyita mu Kristo Yesu. If anyone is joined to Christ, he's a new being, he becomes a new creation. The old has gone, the new has come. All that is done by God through Christ, whom he sent to be our mediator. Yesu ye mutabaganya waffe ne Katonda. Bw'ogwa mu mikono gye oli omulala gw'obadde otambulamu ng'afa, kale singa ekyo mukitegeera, kubanga ekikyababonyabonya n'okwatibwa diabetes kubanga ewammwe bakwatibwa diabetes, n'okwatibwa pressure kubanga ewammwe bakwatibwa pressure, emizimu gy'abawamme ne gikwata kubanga abawammwe balina emizimu egibateega, ng'ate walokoka. You know, umanyi waliwo okulokoka n'okubeera ignorant. Era Bayibuli egamba nti abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Hosea chapter 4 verse 6 essuula 4 olunyiriri lwa 6 luwandiike. Hosea essuula 4 olunyiriri lwa 6. Abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Kubanga ogaanye okumanya nange ndikugaana ggwe olemenga okubeera kabona gye ndi, kubanga weerabidde amateeka ga Katonda wo nange ndyerabira abaana bo. Naye kye noonyezaawo awo bino bingi nnyo. Noonyezaawo kiri nti abantu ba Mukama bazikirira olw'okubulwa okumanya. Tebazikirira lwakubanga Mukama talina maanyi. Bw'olokokanga noonya n'okumanya. Kati mu butamanya omuntu ali mu kkanisa ng'amazeemu ebbanga naye nga bw'agamba bw'ati, sukaali nowe waffe yankutte, wafuuka kitonde kijja. You became a new creature, a new creation. The old went, the new came. Kino ekipya Mukama kye yaleeta tekiriiko ndwadde za kika. Kino ekipya Mukama kye yaleeta tekiriiko birondoola musaayi. Bw'olokoka osiizinga okubeera kaliya oba sikosero. Bw'olokoka osiizinga okubeera memba anaafuna diabetes. Bw'olokoka osiizinga okubeera mwabo abagenda ofuna pressure. Ate olina okukikkiriza. Tiketi y'okuyingira mu bino byonna bagiyita faith. You read the word and you have to believe it. Ate ekigambo kyangu kyakusoma era kyangu kyakukkiriza. Mbuuza nti obwangu bwakyo buliwa. Practicability yiino
bw'osoma ka message ku ssimu yo ne bagamba kitaawo afudde oseka oba okaaba. Bw'osoma ka message ku ssimu yo ne bagamba maama we afudde oseka oba okaaba. Bw'osoma ka message ku ssimu yo ne bagamba bbaawe afudde oseka oba okaaba. Bw'osoma ka message ku ssimu yo ne bagamba mukazi we afudde oseka oba okaaba. Kuba family members bo bonna kale tuve kuba family members naye ne ku mikwano gyo kasita message ejja kasimu ne kaya twin n'okajjayo ogenda okukebera gundi afudde nyabo hayayayaya omulambo obeera ogulabyeko gwoba omugolodde. Amakulu gaakyo nti ekigambo kisobola okuyingira era kisobola okukkirizika. Zikubira ddala obanga okitegedde.